Yoga Farida Nakazibwe gwomanyi obulungi nange gwemmanyi obulungi azadde omwana ow'obulenzi kaakati noono aleeseewo akacamukiriro gy'osinzidde nkwebaza nnyo weebali ddala okuva n'okubera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggondo nkwebaza weebali nnyo weebalire ddala amawulire agaliwo agagenda mu maaso okubanga munnaye nga kutuusaako ge galaganga gwomanyi obulungi munnamawulire ow'ettutumu Farida Nakazibwe Mungu wamuwanzeeko omukisa bw'atyo n'abeera nga azaala omwana ow'obulenzi. Ono mu mawulire gafulumizza akawungeezi ka leero agaleese bannansi k'osobola okuyita akamwenyumwenyu gakyeyongera ddala okubanga gasaasaana wonna wabula mbagirawo baana ba mama baana ba taata bino nga byakajja bibeewo. Waliwo omusajja mukulu avuddeyo ategeeza nti ye taata w'omwana ono okusinziira wakati mu kufeffetta kwe twongera okubanga tukola kutulaga nga ayitibwa King Nzamba nga munnayuganda awangaalira wali mu Amerika bassebo ne bannyabo avuddeyo n'ategeeza nga bw'awulira essanyu ery'ensusso n'asuubiza ebigambo eby'enjawulo kamukuweeko musajja mukulu. Munnange nkwebaza mukyala wange nkwebaliza ddala olw'omwana kulikayo kyandibadde kirungi era nenkuyimbira kano akayimba kakulika bebi kulika omwana tubadde tumulindiridde abadde waffe wakyama naye era akaseera katuuseerako era kikkiriza bannange nsiimidde ddala ebya ddala mpulira essanyu mpulira bulungi. Farida webala okunkolera ekintu ekyo inshallah omukama akuddize akuwe by'osinga okwagala era nkimanyi essanyu erisinga oliyina kati. Farida ndi musanyufu era ndi musanyufu ebya ddala nesiimye ebyange ne Shiba munnange Katonda teyabisiima ebiseera ebyo naye Katonda n'asiima ggwe. Nkwebaza nnyo Farida. Mpulira simanyi oba njogere ntya oba nkole ki naye Allah akuwe by'osinga okwagala era nkusuubiza nti omwana waffe erinnya lye badde njagadde nnyo erinnya lye libeere erinnya nga ly'amaanyi omwana waffe era mu nnaku entono ngenda kuteeka erinnya lye wabweru ngenda lyogera kuba nesiimye ndi musanyufu nnyo nnyo so kati siina bingi byeŋŋenda okwogera awo naye nga ndi musanyufu. Farida Nakazibwe Allah akuwe by'osinga okwetaaga mu bulamu bwo. Siimidde ddala maama webale nnyo ndi musanyufu akamwenyumwenyu ku matama mpulira zimanyi oba mbyoge kale mbuliddwa ne wenkwata kuba mpulira essanyu lingi nnyo simanyi bannange. Ono nno takomye okwo aweze enkolokooto n'agamba nti nno ebirungi byagenda okutuusa ku Farida biyitirivu nnyo era ennyonyi ssaawa yonna agituulamu alabike nga ajja kuno alabike ng'amutuusa ku birungi kw'ossa n'emikolo gy'okutuuma erinnya. Munaye mpulira nsiimye mpulira essanyu lingi siyinza kubaako kirala kyonjogera naye nga nsiimidde ddala
nali neesize Shiba nga mmanyi nti Shiba agenda kunzaalirayo omwana nga mmanyi nti era kijja kukola naye nga bannaye Farida bwebale nnyo webale ddala Farida Nakazibwe era ebirabo bijja ebirabo n'erinnya ly'omwana lijjira ku birabo Allah akuwe by'osinga okwagala bannaye mpulira essanyu bannayuganda mpulira essanyu leero luno Farida kuliko omwana bebi wange kuliko omwana kimyula kyange yegwe wange Hajati wange bannange kulika bannange leero luno ensonga bwezityo bwe ziri munnaye nkwebaza nnyo okubanga otugoberera kola ekintu kimu subscribing sharing commenting tugenda kukolera okufeffetta of course tukutuuseeko twongera okuzuulira ebintu byonna yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde nkwebaza